simanyi oli musajja muganda ekikuteeka mu bibiina by'abagagga kwagalana kiki ekikuteeka mu bibiina bino ebyo kiki ng'omanyi olinawo ku kasenteko mumanyi abantu Museveni basse abayise mu gugundi ogwo mumanyi abantu abayavuwadde mu gugundi ogwo ng'akozesa oyo omusajja kirumira ate olumala n'ekirumira ye bajja mumusiika kyanca bajja munywera ku kyayi oyo ye lwe banaatuuka omwetukkula nkugende mujjakira ku macanga muyogedde naye ku ssaawa 4:45 nti kirumira afudde nkubuulidde ye bajja munywa kyayi mumanyi fayiro y'akabano ekwata ku bagagga kwagalana ebyo bye beetuuza simanyi eriyo embaga y'omuntu nze obukadde 10 era nze obukadde 5 nze obukadde bimeka nze obukadde 8 nze obukadde 2 ne mukyala wange awadde obukadde 3 ne mutabani wange awadde obukadde 8 omuntu nolowooza mbu naawe oyingire mu bagagga kwagalana mumanyi ekiri mu bagagga kwagalana mumanyi abantu Museveni battidde mu mwogo ogubiina mumanyi abaganda Museveni bayavuwaliza mwogo ogubiina n'okubatta n'abatta ani yawuddako ku musajja gwe bayita mukalazi alima enguudo zimwe BMK kasiwuukira n'omusajja gwe baali bayita Big Ways nsooke kwaniku awo bannayuganda munaddamu amagezi mujja kwetegeerera ebiseera bingi babagamba ebintu ebimu nga mulowooza nti ezo mboozi z'aba social media ebintu bino babikola kagenderere okubamalako ensimbi zammwe banoonya abalina ensimbi bebateeka mu bibiina byabwe kubanga bakimanyi nti baagala okutegeera enfuna yaabwe bwe munaabeera mu kibiina kyammwe ekyawamu ekyabagagga kwagalana buli omu ojja kuba osobola okweyabya enfunayo ennyingizayo n'enfulumya basobole okusoma obulungi weebuuze nti lwaki abaana abawana e Uganda banzaalwa ddala bannayuganda lwaki be bazze bafa abaabwe bomwebalira bakyatambuza emirimu gyabwe bagenda mu maaso lwaki abafa bizinensi zaabwe teziddamu baffamire oba baana ogenda okulya nti gavumenti yeowuninga kitegeeza nti baba bamaze okwetooloola bategedde enfulumyayo n'ennyingizayo bizinensi olwo baba bajagala bagyeddize bannayuganda bwe batyo basazeewo okubaavuwaza nga mmwe mwennyini ate mwanguyiza abantu bano okumanya enfuna yammwe nga mwanguyiza abantu bano okwegatta mu bibiina byammwe mubalage ennyingiza yammwe mubalage bizinensi zammwe bwe ziyimiridde n'engeri gye muddukanyamu emirimu ne bamugamba asuubule ebimotoka ebirima enguudo aleete ebyuma by'enguudo abireete e Uganda n'asinga ebintu bye n'agenda agula ebyuma mbu tebagenda bijjako musolo n'aleeta ebimotoka abituusa mu Uganda ne bamutyako omusolo n'atafaayo n'agamba kambikiriyalinga bifulume bijje bwe bituuka ne bamumma kontrakiti yonna ey'enguudo ne bamumma kontrakiti yonna ey'enguudo nga yasinga ebyobugagga bwe mu banka emubanja Big Ways ani amanyi Big Ways Miki ye yakubye akakasajja nsobola okugenda nako mu lawundi ey'okubiri ako kasefuko senga yakakubye yatuguma eji ne keebaka mbuno ye yawangudde biki yali badde akakuba eji ne bakaddusa ku KIU ani AHK anti byonna byebimu ne bakatako ecupa ku KIU wamawulira omusajja n'abeera looni n'emutuulira ebyuma ne bituula ne bamumma contract obugagga bwe ne bugenda n'ayiya ng'era omusajja bw'ayiya n'abiddusa n'abitwala e Sudaani afune eyo contracts atandike okulima aba atandika okufuna kasente keeyo abasajja ba Museveni ne bagenda ne balumba ebyuma by'omusajja ne babirumba e Sudaani ne babyokerayo
mu linnya ly'obuyeekera. Akabano omusajja nafa nga mwavu. Olwairo Big Ways ani akyajjukira omusajja omugagga gwe bayita Big Ways. Burayimu Kibirige byemuke agenda okumala okufambwa emaali yonna bya mukajimu mu bwezi. Kasiiwuukira baamufotola ku makya baamulya kyanca. Mujja kikakasa. Bagaga kwagalana. Kangende mu program ebyo byabadde byaggulo. Kati nteeka okukola program emu ng'eri 2 in 1. Kati ey'olwaleero njigendamu ebeera ya kigambo kya Katonda kuwumbawumba wiiki n'okugendamu kigambo kya Katonda eky'olunaku. Bingi nnyo nabadde ngenda kwogerako ku byente, mwabirabye ebyente bali mu kudireyingisa eddagala. Mumanyi obubbi bw'ente obuli e Uganda kati obw'emmundu. Mumanyi obubbi bw'emmundu. Omanyi ekiri mu bitundu by'e Kayunga Bugerere okubba ente. Mumanyi ekiri mu bitundu by'e Fort Portal mu kubba ente. Abasajja bajja balina emmundu ne babba ente. Naye banne mujja kakasa Museveni. Museveni mulunzi ayina ente ekyankwanzi, ayina ente ekisozi, ayina ente Gomba, ayina ente eggundi eryantonde, ayina ente ekiruhura. Njagala Museveni atubuulire ye Kalusu amwafekitinza atya. Obusaabwe abuteekawa, amata agateekawa, omuzigo aguteekawa, ente ezazikola. Njagala Museveni atubuulire ye gyali tewaliyo Kalusu. Eiwuwe gyalundira bwe wabaawo Kalusu yabikola atya. Banna Uganda omusajja w'obusobozi ruhanga w'obusobozi ogwo ogusajja gwe eyo mu Western Uganda gwani ogwo simanyi mbuno gukatonda ogwo ogw'obusobozi gwina mmoto egamba balikengiiko okiri balizuukuka ekookolimye balizuukuka nkyanga obudde bw'abayiseeko balikengiiko okiri. Franka oyo musajja Franka mutabani wa Kajiji oyo gundi ani Franka biki mwebaze bamwebaze biki Franka tumwebaze mulunzi. Njagala tubuulire ye atukolera assessment yali how ali affected atya amatabwaga kamagayiwa oba takyakama yagalekera nnyana. Nimwe banne Uganda bwe mutadde mu magezi. Nalabyeko simanyi abaawa simanyi kyankwanzi simanyi beekozeemu omulimu motoka okuyingirayo basooka ne bagifuuyira ali ate neefuluma ali akati esooka epipiki 200 emmotoka 1,000 ebyekisiru ebyo bye babaagalamu. Mukakasanga mu Uganda mulimu Kalusu. Njagala baminisita batubuulire. Njagala ono omusajja ani Bright Lwamirama ajja tubuulire bayina ebisibo n'ebisibo by'ente. Walabyeyo omuntu mu gavumenti akaaba nti bannanga amata gantuulidde. Walabyeyo akaaba nti abange tuli bubi. Naye banna Uganda bannange n'embalala waliyo embwa z'embalala naye zeebase ng'eze Uganda ng'eza Buganda bwe zeebase. Abasajja basalimbira mu compound embwa za buli wano. Embwa ze 40 zeebase. Abakoddomi bange abo 40 beebase. Embwa z'ebusoga zeebase, embwa za Kyoli zeebase. Ffenna amawanga 53 simanyi 52 embwa zaayo zeebase. Aba bano beegiriisa. Museveni atubuulire ali affected atya mu bulunzi. Ye bw'aba tali affected akozesa ddagala kyalijjawa. Yalijjawa. Baminisita batubule abalunzi mwenna mukere wa minisita ali mu bitundu byammwe omulunzi mu abalage ekinnya kyayiwamu amatage bwaga kamagayiwa ebyo bye babaagalamu ebyo namwe ne mujja mu trap era ffe tubeerawo okuva ku makya okutuuka ekiro awo nga ffe tugenda twebakanga shift endala ejja okulaba nga tebatuleetera simanyi Kalusu mu bitundu by'ekyankwanzi lengera embuuzi. Nze njagala kubeera mbwa sagala beera mbuuzi. Neba naye eggulu nakoze bubi obutajja nalabye Bugingo yagambye
mbu nange video ennemye mbu abagenyi bababuuza abantu nga basimba ebitooke nti ife bwe tusanyuka ennyo abagenyi tubasimbira ebitooke ne bakuba engalo abagenyi tebasoma kugamba abagenyi abajja baali balaba bulabi nga tebasoma naye era embuzi z'ewa Bugingo zakubye engalo era ne zisanyuka mbu Bugingo yababuulidde ebyamagezi kyogamba ebitooke ebyo ku media konna kwali tekuwandikiddwako bigambo abasimbira abagenyi ebitooke emmundu yiriba wuuyo abeera waaki lengera era embuuzi ziri awo ku Kananirandi zakubye engalo mulaba bulijjo kye mbagamba nti Abanyarwanda tebalumwa nga Uganda erumwa Bugingo talina bulumi ku nguudo za Uganda Bugingo talina bulumi ku butali bwenkanya bugenda mu maaso mu Uganda nti n'ekyebitooke kikyamuluma n'olwa olaba kikyakuluma kyabayingira mu busomyo mbw abagenyi balaba tebasoma tebalaba byali kujja ziira ku CNN kugamba tebawulira bo balaba bulabirengera embuuzi z'oku Kanani sebo zakubye n'engalo ne zikuba n'obululu wabula nti ffe twabasinze ffe twabagamba Bugingo ng'oli Munnayuganda oyinza okusanyukira enguudo za Uganda embeera gye zirimu mutegedde Abanyarwanda tewaliyo Munyarwanda alumirirwa bulumi bwa Uganda tayogerangako ku baana abattibwa abawambibwa abatemulwa kubanga yakirimu Uganda bwefuuka ekipampagalu bw'ekyo nga Rwanda enyirira ly'essanyu lya Bugingo mukitegedde kati lwaki tewaliyo Munyarwanda kwaba abanene alumirirwa Uganda bonna bali ku saidi enyigiriza mujja tegeera baani abali mu kabano bwe mutabategeere mugende mu Sefuko ngumi mugende mu bikonde bya Sefuko ojja kugenda ozuukuka okujja ewaka ewuwo ng'akabano kali mu ddiiro katudde kakulinze mugende mu bikonde bya Sefuko waliyo limaaki mulumbe ba minisita bammwe abo simanyi ba MP abalunzi abalina ebiralo batubuulire bo amata agaabwe bagatunda wa kubanga bagambye simanyi waliwo abagakukusa ne bagagira tugenda bakwata Museveni ye yonna gy'alina ebiralo tewaliyo kalusu bw'aba gy'ali amata agakola atya omuzigo agukola atya kababaavuwaze ako ke bayita akabano ngenze ku program ngenda kuwumbawumba wiiki mu dakiika 3 ngende mu kigambo kya Katonda ku Sande wedde twasoma twayogera ku kutya okulemererwa ate n'obuvumu nga tulaba awaali okutya ne tulaba n'awaali obuvumu mu gundi yemu nga kyonna tukiraba kino kyajja kitya kyatandika kitya kyakomawa ate kino kyayingirirawo wa era kyawangula kitya ne tusoma mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula 3 nga Dawudi akomyewo nga bakubye ezzikula gye bamubye ku ttaka n'akaaba bye yakaaba ng'omwana w'omuntu n'amala n'addamu amaanyi kuba yali alina Katonda n'amubuuza ngende genda n'abasango ojja basanga bw'aba agenda abamu ku bo ne batya ne basigala ku kagga kali pisoni bwe baasigala ku kagga waliwo abaagenda naye abaawangula twabadde twogera ku kutya twali twogera ku kutya okulemererwa ate n'obuvumu ne tugenda mu Judges chapter 7 from verse 1 to 10 Gideon nga Mukama amugamba wakati mummwe mulimu abatidde n'abagamba musigale Bayibuli egamba gumu bbiri ebiri mmeka jjo ne gisigala n'agambira mukyalimu abalala bakyali gundi bakkirize ku nnyanja ayita testi najjamu 300 n'abaawulamu emiteeko
emiteeko esatu gw'abantu 10 naye nga abazzeeyo bali emitwalo 2 plus simanyi 3 plus egyo emitwalo gyonna ejaddayo abaatya be baali abangi oba baleka mu bano tekyandiwedde. Yesu Katonda wamala okufunamu top cream ya 300 baakola omulimu ogw'amaanyi okusinga emitwalo 3,200 ejaddayo. Twali tugamba tuteekwa okubeera abamalirivu nga tetwetisse migugu gitumenyera bwereere. Baalimu ab'omugaso 300 kitegeeza emitwalo emeka gyonna egyasigala gyonna gyali gigenda kuleetera bano okulemererwa. Kolo twasoma ku buvumu, twasoma ku kulemererwa n'okutya. Abatono abavumu ba mugaso nnyo era bawangula okusinga abangi abatidde. Kolo bwe twavaayo twasoma ebitusoomooza bingi era bikyajja naye tujja biyitamu. Mu Matayo essula 8 kolo twayogera ku muyaga ogw'abalumba mu nnyanja nga bamaze okwasa esinga bye bawulira ebisobola obbayisa mu nnyanja nga bamanyi bwe tuba nekino ennyanja tujja kugiyitamu. Baatuuka nga byonna okutuusa lwe baazuukira jangu musajja otutaase kuba embeera egaanye. Ebisoomooza bingi naye tusobola obiyitamu. Baamuyita ne bamugamba musajja situka zuukuka otutaase kweno embeera. Baayina Yesu yalimu mu lyato naye ate ne Yesu okubeeramu tekyagaana bisoomooza kujja era bijja kujja naye tubikutte tutya okubiyitamu y'ensonga enkulu. Twagenda mu maaso ewiiki eyo twasoma nnyo ku nnyanja ne tugenda mu bikolwa by'abatume essula 28 olunyiro lusokotuka ku lw'ekkumi nga twasoma ku mutwe ogugamba ffe tetuli ba bulijjo tulina ekyenjawulo. Yes, kwolwo twasoma Peetero ng'ali mu nnyanja, Bayibuli egamba ng'amaze okusomoka bwe baamala okuwona mu nnyanja ne bategeera ekizinga kwe bali. Bwe baamala ate embalabaasa n'emuluma. Scorpion bwe muluma ne bagamba afudde teyafa. Yalina ekyenjawulo abalala kye baali tebalina. Abantu baali balina kye balina mu mitwe embalabaasa nga zaabamanyiiza nti bwe kuluma ozimba n'ogweri n'ofwa. Obubaka twabusoma emirundi 2. Then olunaku olwaddako ne tusoma waliwo politics eyaliwo kwolwo omwali abantu abakristaayo naddala abali wano ku ASPRC Muwire oba ne ku social media abayombanga mbujjumba abayisizaamu amaaso simanyi tumuyiseemu eggaali mbu wavodde Katonda ne tugamba Katonda waffe alina amaanyi ageerwanirira era asobola okwerwanirira. Tetugenda mulwanirira, tujja mulemerako tumugoberere tukole byayagala naye ekyo mulwanirira alina amaanyi ageerwanirira. Twagenda mu Judges chapter 6 from verse 27 to 40 wano nga waliwo kikatonda kye baatemaatema Kibayaali. Bwe baakitema ekyoto kyakyo kyonna ne bakijjawo ne bajja nga banoonya eyakitemye. Yowaasi taata wa Gideon ye yali akitemye nga Mukama amugambye bijjeewo ebyo ebintu bye byannyiiza ne mbavaako kati genda obijjewo ozimbe ekyange ekyoto ekyange oweeyo ne saddaaka nze mbakolere kye muwukaabiridde ebbanga. Bali abakkiririza mu Katonda oli bagenda okujja ne bakwata amajambi okujja okutta babuza ani akikoze nti Gideon. Taata wa Gideon n'afuluma n'ababuza bannange kye mugamba muzerwanirira Katonda. Mulwanirire Katonda ate gwe mubadde musaba okubawa biki na biki.
nze ngamba Katonda bwabanga w'amaanyi mumuleke yerwanire buli omu n'ateeka wansi ejjambya n'agamba naye wamma lwaki ate tubeera tulwanirira Katonda nga Katonda yalina amaanyi kati Katonda waffe bw'abanga Katonda mulamu ow'omu ggulu yerwanirire ate Katonda kyasobola okulemererwa jjumba eyeeremererwa n'agenda n'afumbirwa ewakulannama ate nga newakulannama si yali first priority kulannama yali yawasa dda n'agoba yawasa dda n'agoba n'awasa ne bamukuula okukakkana ne yeefunirayo kijjumba kati Katonda atasobola kudiiringa na jjumba oyo si Katonda wange Katonda atasobola kukola ku jjumba oyo si Katonda wange Katonda wange asobola okukola ku jjumba ne mukazi we kati abo si kizibu kyange ekizibu kyange nze nkimanyi ndi ku byange ndi kulwana ne kiri kyennyini olwana nakyo si jjumba so eyo bwe twavaayo olunaku olwokutaano twasoma ekigambo ekyali kibuuzo nti bannayuganda mulaba ki bingi bye twayogerera ku kyawandiikibwa ekyo bye twasoma ku kyawandiikibwa ekyo tulaba ki lwaki buli kintu kyonna mu Uganda ekirimu Museveni tekituyambye kwolwo twasoma ne tugenda mu Bwakabaka ne tugenda mu ki ne tugenda mu ki ne tugenda mu parliament ne tugenda mu balamuzi ne tugenda mu cabinet ne tugenda ne tusensera mu cultural institutions ne tuyingira mu kanisa lwaki buli awali Museveni tewatuyambye mulaba ki nti abasoga bakaaba naye nga kyabazinga 001 wa busoga tasobola talina solution ku Museveni naye balina solution ku sirimu balina solution ku fisitura balina solution ku ndwadde enkambwe balina solution ku buli kintu lwaki ku Museveni tebalina solution mulaba ki Ssaabasajja Kabaka yagoba fisitura mu Buganda ne mu Uganda UN simanyi UN yamuwa award okubanga nga yasinze okulwanyisa sirimu mu nsi yonna lwaki ku Museveni tasitula mutwe ate byinjogera mbyogera direct lwaki ku Museveni tewaliwo ddoboozi lifubutukayo ate nga kintu kyangu Kabaka atulagira bulagizi ffe ne tukola agamba bugambi emisinde ejja fisitura twetaaga kino ffe tusinga okuwulira Kabaka waffe mu Afrika yonna bw'atuyita tujja bangi ffe teriyo muntu akulumulula bantu nga Kabaka wa Buganda tugamba kakati fisitura tukuŋŋaana buli omu n'aleeta kaleese ne tugoba fisitura lwaki ku Museveni tatuyita Katonda yabuuza Yeremiya mulaba ki